wewa nkubuzaako ku makya g'olunaku luno olwaleero olunaku olwokuna ennaku z'omwezi 13 omwezi gwa Novemba guyite Museenene omwaka 2025 nkobaza gyonna gye wakatuusaako engalo emitonotono oba oli awo bimingi waliwo abamu abasuze nga bakola naye byonna tusabe Mukama Katonda abeere nga teeramu emikisa ku byetuusaako engalo zaffe tubeere nga tufunamu bulungi bwereere erinnya nzaakira Mbwanika Namugera kubuzaako nga bulijjo tuba tuzze ne pulogulaamu olutindo naye olunaku olwaleero yanjawulomuuko ku pulogulaamu za bulijjo lwa nsonga studio ya Telefayina leero nsuubira yandikuwaata omuliro okusinziira ku pulogulaamu batugiyita agenda gye nnyina okutambuza olunaku olwaleero tuli mu nteekateeka y'olunaku lw'abavubuka nga lugenda kubeerayo ku nnaku z'omwezi zijja kuba 15 ejja kuba Saturday oba olw'omukaaga n'olwekyo enteekateeka eyo erina bingi ebitambulirwako nga ebikujjuko byatandise dda nga naffe mukadde kano Telefayina twabeegaseeko oba batwegaseeko okuba nga batambula oba tutambula nabo ng'abavubuka okulaba nti enteekateeka y'olunaku lwabwe olwakuza olunaku lw'abavubuka mu Buganda okuba ng'etambula bulungi nga mukadde kano nina bavubuka bannange okuva matendekero ag'enjawulo kankyogere bwe batyo naye nga ffenna tuli bavubuka okulaba nga twewaayo okumanya biki ebitukwatako bonna nonge batudde nkakasa bannankobazaambogo abali ku bannankobazaambogo nga nange awo pulogulaamu agiwomyemu omutwe ndi munnankobazaambogo n'omujjuvu era nkakasa ow'ekitiibwa Hassan Kiyimba kyakimanyi bulungi nnyo kuva dda nga tutambula ffenna naye tulina omulamwa ogw'okuza olunaku lw'abavubuka ng'omulamwa ogwo guli nti kaweefube w'abavubuka okwekulaakulanya era nga abavubuka olunaku olwaleero gwe bagenda okuba nga bakubaganyako ebirowoozo oba nga batambulirako ne ku lunaku luli olw'omukaaga era enteekateeka ejja kuba nga y'emu naye ngenda sooka mbasabe buli omu asooka abuuze ku mulabi waffe ali eyo atwegese amaaso oba oli awo maaso awo tujja kuba nga tutambula n'enteekateeka yaffe nga begenda okutambula okuva mu kadde kano ku ssaawa zino ennya nga zoolekera okukola essaawa 5 paka bakama baffe gye banaatugambira nti weewaawo akadde kammwe kaweddeyo ngenda kutandika n'omuvubuka munnange Simon Ssenyonga nga n'omunnamateeka asooka amale okubabuuzaako ate ndabe omuvubuka omulala nga ye Mulindwa Muhammad nja kuzaako Senfuka Yahaya wamu nsembeyo n'omukyala omu yekka ali ku seeti yaffe nga semulala ye mukyala Nantumbwe Pavini naye kantandike ne mwami Simon Ssenyonga asooka babuuzeeko. Muganda wange neyanza nnyo okunkyaza olwaleero ku BBS Telefayina abatulaba n'abatuwuliriza abatukubeera olwaleero ku puroguraamu yaffe n'enganzi erinnya Simon Ssenyonga ndi musajja munnamateeka omutendeke amateeka ankoledde kati ndowooza emyaka gigenda mu 9 ku 10 era nga bw'onnyanjudde nali munnankobazaambogo naye ndowooza obeera munnankobazaambogo osigala oli munnankobazaambogo mwaka 2012-13 nze yali atwala abavubuka bankobazaambogo mu ssettendekero Makerere era nga nze eyali akwanaganya emirimu gy'amateeka olwaleero era ntuula ku lukiiko olutwala ssettendekero Makerere nga akiikirira abayita mu ssettendekero Makerere n'emirimu emirala gye nkwanaganya okulaba nti nno ngatta abavubuka bannange mu matuluba ag'enjawulo era ng'olwaleero ndowooza nfunye omukisa gw'amaanyi nnyo mwaka 2021 ekyo nkyogera kubanga tuli mu kaseera akanaayo kyani nga tuyingidde akaseera k'ebyobufuzi mwaka 2021 neesoolayo okukiikira abavubuka bannange okubakiikirira mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Parliament abavubuka ba Buganda so nze ensonga ze tugenda okwogerako ez'olwaleero zinkwatako ng'ayina ebyafaayo mu nsonga z'ebyobufuzi mu nsonga z'amateeka naye ate ne mu nsonga ezikwata ku bantu ba bulijjo so neyanziza nnyo omukisa gw'ompadde olwaleero era ne Telefayina okutukyaza. Ngenda kusaba mwami Mulindwa Muhammad tukole kyekimu sebo neyanza ego omukisa guno abatulaba n'abatugoberera ku lutimbe lw'Obwakabaka BBS nange kanneegatte ku kanso mbalamuseeko ate mbeebaze okutulaba n'okugoberera obuweereza oba emirimu gy'Obwakabaka. Nze Mulindwa Muhammad ndi munnabuddu ate nga mpeereza ne University y'Obwakabaka Muteesa the First Royal University
fena twasomoka lwo era nno kati nno balina mukumukola bali mukumukola era abatambula ku luguudo olwo balina okuba nga begendereza nnyo naye nga ndi munnazambugo nange Kayingo nze mpereza obwakabaka okuva 2012 mpaka kati mu Nkobazambogo ku setendekero yo wa Muteesa naliyo ne tugenda mu bukulembeze obw'omutendera ogw'essaza ne tukulembera abavubuka ssentebe w'abavubuka Buganda Youth Council ebuddwa twaweereza ddala nolwekyo bwe kijja ku nsonga z'abavubuka nzitegeera nzimanyi naye okusinga ate nze nzitegeera nnyo omuvubuka n'okulima omuvubuka n'okulima newankubadde kati ndi mu byanjigiriza naye amaanyi gange gali nnyo ku muvubuka n'ebyobulimi awo ensinga okutegeera neyanziza okunkyaza ku lunaku luno Mwami Ssenfuka Yahaya sebo ngenda kusaba abantu babeene obabuzeeko nsanyuse nnyo okubeerako wano ku BBS Telefayina erinnya nze Yahaya Ssenfuka Kiwemula neddirangeye akabbiro ku nguvu nange nno okwawukanako ne bannange nze ate ewaffe essomero linasomerako ekyamuliibwa baliyitanga Yesu Akwagala High School twalwana nnyo okulaba tufuna Nkobazambogo abakulu ne batugaana naye oluvannyuma ky'omukisa omungi nawulidde nti bakkiriza Nkobazambogo kubanga mwalimu abaali bababuzaabuza naye ate nze awo taata wange yali mwami era ekyanyamba nti obuweereza bwange nabutandika nkyali nnyondooza mu 2009 nga nkyali mu bibiina ebyo ebya wansi ddala kale nno emirimu gino egya mu buweereza mbavubuka mbuluddemu ate bwe namala nafuna omukisa n'enjoyininga akezimbira ku nkamazemu ebbanga ddene naye ate kati nkolagana nnyo n'Abankobazambogo kubanga era tuli kyekimu era n'ebyenkola nkakasiza ddala nti byebyo ebigwa mu tuluba eri Abankobazambogo n'okubasinga kale nno nze ndi munna wa byanfuna ng'okusinga ddala emirimu gyange ngikwasaganyiza mu bwegassi mbavubuka n'okulaba nti tugatta omutindo ku ebyo bye tukola ate n'okulaba nti tuwamba akatale ka Uganda ng'abavubuka kubanga guno omulembe Ssaabasajja yagutukwasa Mukyala Nantumbwe Pavin social media influencer y'omu ku bannalulungi ngenda kusaba nawe obuze ku bantu ba Ssaabasajja Kabaka abatulaba mwenna twesiimye nnyo ku bano BBS Telefayina yebale kutukyaza erinnya nze Nantumbwe Noel Pavin nga ndi mukyala Muganda neddira Kkobe Kabbiro Kaama ndi social media influencer naye kubiri specific nkolera nnyo mbya kulambula hospitality tourism nga nina degree okuva ku Makerere University Business School in Leisure and Hospitality era field yemu ndina lulungi w'ebyobulambuzi mu Buganda naye nga ekifo kyange ekikulu ekya environment oba ebyo bitwetoolodde so I'm Miss Environment Miss Tourism Buganda nga emirimu gye nkola siri mu Nkobazambogo naye naye otambula nayo ntambula nayo kuba ne gye nsomedde mbadde nali nsomera ku Buddo Senior Secondary School era naweerezanga Obwakabaka okuyita mu kuyimba kubanga mmanyi Buddo eyimba nnyo okuyita mu kuyimba n'ebirala kati emirimu gye nkola n'abavubuka bankyali muvubuka era nkyagenda nnyo mu maaso n'obuvubuka naye nga nkola mu kutunda Uganda nga tuyita ku mitimbagano bakiyita social medias kuva ku platform ez'enjawulo X oba gye tumanyi nga Twitter, TikTok, Instagram, Facebook n'ebirala. Yes, ne business ezange nga nze nina ekibiina ky'abaana abawala n'abalenzi abaweereza ku mikolo bagiyita Ushering Agency bakola marketing, advertisement awamu ne modeling. Abakwetaaza kufuna ati abaneetaaze social media zange zonna ziriko The Pulse Ambassador ye brand name gye nkozesa naye nange osobola okunkubira ku namba y'essimu 0705 13350 oba n'otusanga ku Pioneer Mall shop number PI04.
Okay. Tweyanziza mwenna bannaffe abatweyunzeko mu Series Fine yaffe olunaku lwaleero nga tuli ku nteekateeka ya kubanga tutembeeta obanga tuteekateeka oba tuteekerateekera omuvubuka naddala ku lunaku olwo lugenda okubaayo olw'omukaaga nga tukuza olunaku lw'abavubuka mu Buganda. Ngenda kutandika ne Mwami Simon Ssenyonga. Yes, abavubuka bwe baseerabidde ffe tusinga ennamba ennene mu Uganda ekyo nkikakasa era ebibalo bizze biraga ndowooza kuva mu mwaka gwa 2015 abavubuka tweyongedde okubeera abangi naye njagala osooka ombuuliremu katono nnyo abavubuka mu kweyongera abangi kuba njagala kutunuuliza ku sayidi ya emirimu naddala egyo emisome ki ekisinza okulemesa abavubuka okufuna emirimu ensangi zino ekisookera ddala kyoyogedde kyenkakasa abavubuka basomye kyoyogedde kituufu nti bw'otunuulira Uganda National Bureau of Statistics ekitongole ekitwala ekigoberera ennamba n'enkulaakulana ya Uganda kize kiraga nti nno Uganda bannayuganda 8 ku buli 100 bavubuka ate nga si mu Uganda yokka naye mu nsi yonna okutwaliza awamu mu East Africa mu Africa ne mu nsi yonna okutwaliza awamu abavubuka bazze bakula buli lukya mu bitundu ebyenjawulo mu Uganda kyoyogedde kituufu nti bw'otunuulira Uganda baseline survey yasembayo nga ye kyekiwandiiko ekigoberera engeri abantu gye bafunamu emirimu ojja kwetegereza nti nno ebitundu 78 ku buli 100 be bavubuka abatikkirwa abayise mu matendekero agabangula abayizi ne weekend wali abatikkiddwa I think Isbat University neggulo yatikkidde abaana so bangi nnyo abazze nga bafunye either degree oba certificates ku mitendera egy'enjawulo era bw'otunuulira nti 78 be batikkiddwa naye ate ekyewuunyisa nti saveeraga nti nno 18 ku buli 100 be bayingidde formal employment ekyo kikulaga nti no gap nene nnyo so ne weewuunya nti nno nja kuwa ekyokulabirako Makerere University Makerere University wamu ne MUBS bafulumya batikkira abaana nga 1,500 buli mwaka naye abayingira employment katunuulyako nti mu nsi yonna 18% of only those be bayingira formal employment kitegeeza naye bafune emirimu gy'omutwe ne bafuna oba contracts ne bafuna omusaala ne babeera ne bagenda mu NSSF kubanga ne NSSF kyekitongole kyosobola okugoberera okutegeera engeri abavubuka gye bafunamu employment kyobola nkuwadde statistics embalirira ezo okuva mu bitongole bisatu ebyenjawulo Uganda Bureau of Statistics n'otunula Uganda Baseline Survey ne National Social Security Fund okutegeera abali mu formal employment kati ku kibuuzo ky'obuuzizza kiki ekisinza okulemesa abavubuka oba ekisinze okubakugira okulaba nti nno bayingira employment eno nze mu ndaba eyange ndowooza ensonga eri emu abasinga bagamba nti nno tulina lack of skills naye nze mu skills naba kintu kitono nnyo nja sooka kyogere mu luzungu bibiri waliwo skill ne experience ebyo kakati abasabe basinga okutunuulira lwaki kubanga system eri designed bw'osoma akatabo ka Professor Mahmoud Mamdani ke bayita Scholars in a Marketplace kwogera ku Uganda oluvannyuma lw'olutalo lwaleeta Mwai Museveni mu buyinza 1986 Makerere University wamu ne Uganda okutwaliza awamu yakola kye bayita structural adjustment policies mwezo structural adjustment policies bw'olabira nti nno kakati zateekawo amatuluba g'ebyemirimu abavubuka gye balina okuyingiramu naye ekintu ekyasingira ddala obukulu ekyaliwo paka kati kyekintu kye bayita identity crisis ekisinza okusoomooza abavubuka aba bulijjo abasomye nako bwe bute okagambe obuteemanya oba obuteezuula nti mu formal structure gyagala okuyingiramu eya employment bw'oyita mu ssettendekero gy'oba oyise bagenda kuwa amagezi agagenda mu mutwe naye amagezi agagenda mu mutwe tegakufuula kumanya kikyoli teweezuula kyova olaba olwaleero abaana abasinga abafunye degree okufuna degree si kwe kufuna obutegeevu ofuna okumanya naye tofuna butegeevu
tofuna buntu mulamu. So ekyo kye bayita identity crisis kintu kikulu nnyo ekitawanya abavubuka ababulijjo. Kyova olaba kyangu nnyo okubawabya, okubakozesa n'okubajja ku mulamwa, kubanga tebazimbiddwa ku musingi mutuufu okwemanya obusobozi bwabwe. Bw'oba tumanyi busobozi yesebo ogambye nti afuna mu ttendekero yesebo bamuteekamu kaŋŋambe nti amagezi yesebo naye n'ateezuula. Ebiseera ebisinga mbadde manyi nti omuntu okwezuula ayina kusooka kuweebwa mulimu olumu wadde osobola okwezuula nti nze nsobola tugeze okubajja naye oba otunafuna wobajjira toyinza tegeera nti ddala ekituufu ekintu ekisobola ate ng'ebiseera ebisinga tugamba experience ya myaka ena naye gwe basaba emyaka ena experience yakava mu ttendekero myezi 6 emabega. Ensonga eyo gamba si esinze olumu okusinga otulemesa ofuna emirimu. Okufuna omulimu bw'oba oli mu lugendo ndowooza kyekyandisembyeyo naye okwezuula kikuyamba okuzimba value yo. Kankuwa ekyokulabirako nali mu ssettendekero Makerere nnyingira omwaka 2012 bannange benasoma nabo amateeka bwe twayingira ssettendekero baatugamba nti nno musome nnyo mufune degree, bwe munaafuna degree mujja kufuna emirimu egy'amaanyi. Kakati nze naye sirowooza bwe ntyo, nafuna exposure nti nnyingira ssettendekero Makerere 2012 nfuna okubangulibwa okuva mu Nkoba za Mbogo. Kati Nkoba za Mbogo kyekulaga nti nno ekuwa emiwaatwa gye wandiise egy'okwanaganya ne banno networking. Ekyo kikuyamba okwezuula n'okwezimba gwe ng'omuvubuka. Nze genda okuyingira ndi mu first year Makerere naye nga ntandise ogenda ku Oxford University, Washington University, University of Pretoria, University of Egypt okukiikirira ssettendekero Makerere ne Uganda yonna okutwaliza awamu mu nsonga z'amateeka. Amateeka ge bandinsomeriza mu mwaka gwange ogwokuna ku ssettendekero nali ngeesomesa mu mwaka ogusooka. Lwaki? Nali nfunye okwezuula nti no value ne capacity gye nnina esinga degree gye nandifunye. So kiri kyenkugambye nti nno ebiseera ebisinga bwe tunulira nti nno ogenda kufuna omulimu naye ekikuwangaaza ku mulimu muntu bulamu, ekikuwangaaza ku mulimu kulabira wala, ekikuwangaaza ku mulimu kwe kuzimba strategic capacity. N'otegeera nti nno ensi gy'olimu togenda tambulira mu layini emu. Olwaleero kino kye tuyita employment kyenjogeddeko formal employment kifaananyi kigazi nti ekigenda okuwa obuwangazi mu nsi olwaleero kwe kutegeera ky'oyita competitive advantage yo. Ki ekikuwa omutindo ogusukkulubye okusinga ku banno nti olwaleero bw'otunuulira formal employment nga bw'eri ogenda kwanguyisa ekisaawe nze kyerimu eky'amateeka nti ogenda kuyingira amateeka, ogenda kuyingira law firm naye ne law firm zizze zikula. Olwaleero edda law firm nga bwe zaali ng'otuula n'oggulawo ofiisi yo n'olinda ba client bajje ate nsuubira n'emirimu gyonna bwe giri. Naye olwaleero tuzze tukula nti nno waliwo kye tuyita Gen Z ne Gen Alpha be bavubuka kati ab'ekyenda 12. Abavubuka ab'engeri gye balowoozaamu si yeeri endowooza ey'edda nti ogenda tuula mu ofiisi. Olwaleero olina okuteekawo kapasite yo, value yo, n'olaba nti nno ogenda onoonya emirimu. Okikolera ku social media, okozesa AI, okozesa strategic networks, si byakwetulako bwetuuzi. So bw'oba tuzimbye value ne capacity olwaleero bwe tuba bwakwegeraageranya n'ensi ez'enjawulo ezitufaananya mu ngeri za statistics z'abavubuka wamu n'embeera ze tuyitamu ensi nga Kenya, ensi nga Tanzania, ensi nga Senegal, ensi nga Niger, ensi nga Nigeria. Bw'otunuulira abavubuka abasukkulumye ku bannaabwe beebeezudde ne balaba value ne bakozesa tekinologiya ne bakozesa ebiriwo olwaleero okuyamba ensi nga bw'etambula okusukkuluma ku bannaabwe. So nga mpumbabumba ensonga eyo ekisinze okulemesa abavubuka mu formal employment number 1 bwe buteezuula. Olwaleero gwe okimanyi nti bw'ojja ku BBS Telefina bangi nnyo bayinza okuba balina certificate gy'olina oba degree gy'olina naye oli mukamaawo kyatunuulira mu ggwe ye value addition gy'oteeka ku ttiimu. Tekikyakola nti kubanga nafuna first class degree n'olwekyo ndi guaranteed. Mu mulembe omutebi tulina okuba ku nsonga ssemasonga ey'obuyiiya. Olina okuba ng'oli muntu muyiiya nnyo, ng'oli muntu atunuulira ekifaananyi ekyewala,
olwaleero abavubuka abasinga tebaagala tuli microwave generation buli kimu tukyagala mangu nnyo naye nga tetutwala budde kuzimba kapasite yaffe kwebuuza kwabo abamanyi oba kuteekawo opportunity eyo okulaba nti nno oyigirizibwa oli teachable so from employment mu ndaba eyange njagala okugisussa kino kye bayita skills lack of employment nkize ku kintu kye bayita value addition capacity building wamu n'okubeera employable. Okay, mukulu Senyonga. Yes, ngenda kusaba nsooke nkwerekerezeemuuko nja kukomawo nja kuba enkyukira nkuddire wansonga nkyalina bingi ebyokubuuzaako wano naddala ku saidi yeeyo gyotambuliramu. Ngenda kusaba ngendeko owamulirwanaawo mukulu Mulindwa Muhammad omulimi omukuukuutivu. Mwayi Mulindwa esebo wabadde weeyanjula n'ogamba gwe ng'omuvubuka wetunyidde nnyo ebyobulimi esebo so nga ate ensangi zino abavubuka ekituufu kiri nti tetwagala kwenyigira mu bintu bya bulimi. Egimu ku mirimu egisinga otwanguyira mirimu gya ofiisi ayinamu awo kasente n'agulayo kabooda n'abyanza oba n'afuna stage ebiseera ebisinga gye abavubuka gye basinga otambuliramu. Guli gwe sijja gwogerako si mulimu ogw'okumenya amateeka wadde nga gwangu okuleeta akasente ogw'okuba sijja gwogerako naye nja tutambulire ku bulimi. Ogamba lwaki omuvubuka aganya okwenyigira mu nsonga y'okulima mwanyi oba matooke n'ebisingako awo obulimi tebufuna mbeera ki eri eyo gwaluddeyo? Nze ngaali mu byobulimi bw'ogamba nti kituufu tulina abavubuka abalowooza nti obulimi oba obulunzi tebukola oba tebusobola bayamba kukyusa bulamu naye oyo alina endowooza eyo aba tamanyi kyaliko oba nakigenda mu maaso mu nsi kubanga katono nnyo okukuwako ku kifaananyi 2019 ekitongole ky'ebibalo mu ggwanga ekya UBOS kitugamba nti abavubuka ebitundu 66 ku buli 100 bali mu bulimi. Kitegeeza ebitundu 40 ebitundu 34 be bali mu mirimu gino emirala gitali gya bulimi. Kitegeeza nti awo waba waliwo okugenda maaso obanga bwoba olina ennamba ya bitundu 66 ku buli 100 nga bali mu bulimi ku bavubuka ennamba eyo teba ntono. Naye ate wetutuukidde omwaka ogwo guwedde 2024 nga UBOS etugamba nti abavubuka ebitundu kati 7 ku buli 100 bali mu bulimi. Newankubadde tulinamu abalima mu mbeera y'okufunayo ekyokulya naye ate tulinayo abali ddala mu bulimi nga banoonya ekikumi oba commercial farming. Naye okuddayo ku kibuuzo kyolwaki abavubuka abamu tebettanidde bya bulimi ndowooza kiddayo kiyinza okufaanagana mu kko ne kanso yabadde agezaako okutunnyonnyola obuteezuula. Ekimu ku kitulemesezza abavubuka okulya ensi buteezuula kubanga omuntu eyeezudde ategeera awali amaanyi ge. Bw'oba omanyi nti ennyingiza yange ya mutwalo buli lunaku kyekikuliisa ekyemisana ekyakasanvu n'eky'ettaano ziba nnyingi. N'eky'ettaano ziba ki? Ziba nnyingi. Kati bw'oba okolera 50,000 weetaaga kulya siringi 100 ekinene nnyo olunaku osobole okulwana okuva ku ddaala l'50,000 wakiri ogende ku mutwalo paka ku mutwalo gumu kitundu ku ebiri n'okugenda waggulu. Bw'oba tonnaba kwezuula tosobola kwerwanako kubanga bwe weezuula omanya amaanyi go n'obunafu bwo n'okozesa amaanyi go okwerwanako kuva ku ddala okugenda ku ddala. Kati ekyo kireetera abantu abavubuka be tuwangala nabo endowooza nti bw'anaagenda mu byobulimi tajja kukyusa bulamu bwe era kyojja okusanga ng'asobola okutunda ettaka ly'alina ly'asobola okukolesa okugaggawala n'agula booda. Oyo alina endowooza bw'etyo tannaba kwezuula tannaba kumanya kikyayagala tannaba kutegeera kikigenda mu maaso mu nsi. Wange ebyobulimi si ggwanga lyokka lino Uganda lye tulimu nti abalirimu basinga kwenyigira mu byakulima naye n'ensi yonna. Bw'ogenda mu nsi ezikuze nga Amerika ebitundu ebirimu bajjayo n'abantu ne bateekayo abasobola okutegeera ebyobulimi ne babateekamu n'ensimbi ne bakulaakulana. Wane waffe era kuva dda batusomesa nti obulimi
ye backbone ya Uganda kituufu naye abavubuka b'ennaku zino abamu tebakitegeera bw'oba wayambibwa n'okitegeera oba olina omukisa naye tukyalina abavubuka abalina endowooza nti bwagenda mu byobulimi tasobola kugaggawala obugagga tebuzimbibwa mu lunaku mu mwaka oba mu myaka ebiri obugagga lugendo lw'olina okutambula ebbanga lyo ly'obulamu bwonna nsonga tomanyi we buli kuba tomanyi we buli kati bw'olowooza nti bwe nnaatunda ettaka eryo lye nnina oba lye nasikira ne ŋŋenda ne ngula booda oba ne ŋŋenda ne ntandikawo edduuka nja kuwanguwa okufuna obugagga oyinza okuba nga weerimbye kubanga ettaka lino nsobola oddikozesa ne bwe riba ttono litya ne limpa biri byonna byendowoozaako mu maaso ate ddyo ne lisigalawo nga likyampa n'olwekyo ndowooza abavubuka tulina okubasigamu endowooza ebakakasa nti ddala bwe nnyingira ebyobulimi nsobolera ddala okubeera omugagga ate era bw'otunuulira abagagga abagundidde bali mu kulima kubanga ebiyingiza ssente biri ebintu nga bisatu ebikulu omugenzi honorable yali akola wano ku CBS y'Obwakabaka Katolo Bwamba yatubwa ensonga naye emu gye yayogerako ereeta ensimbi eyinza okuba nga yetambula ennyo mu bavubuka gye wayogeddeko ey'obubbi obukumpanyi obulyake naye ensonga ezikola ensimbi bulimi bulunzi n'obusuubuzi ekiyinza okwegatta ku kituyita obuweereza nga bw'onootandikawo hotel wandibadde ng'obuweereza naye essente ziri mu kulima ziri mu kulunda na kusuubula bw'ova mu ebyo oba tosobola kufuna ssente nolwekyo abavubuka baffe balina okitegeera nti ebyobulimi kikulu nnyo okubyenyigiramu bw'oba oyagala okugaggawala era nze ali wano sobola kukeera nkya nenejjusa ne bwombuuza kyenkola kyensooka okukugamba nga sina nakukugamba mulimu Kabaka guyampa ku yunivasite ye kugamba nti ndi mulimi kubanga mmanyi nti obulimi bunzije we nnali ne bunteeka ku ddaala eddala ate buntuuzizza n'abalangira kakati ndi wano ku BBS ndi mu kubaganya birowoozo naye lwaki lwa bulimi okitegeera nolwekyo ebyobulimi situsobola bitwala nga kyamuzannyo kubanga n'Obwakabaka Katikkiro ataddeko nnyo essira mwanyi terimba era ng'ebikigambo bw'okikola ki era twalabyeko ne mukama waffe omukungu Edward Kagwandagala Senkulu wa Kabaka Foundation batutte abantu e Kenya ng'ekibatutte kugenda kusoma ku byabulimi na bulunzi kikulu nnyo nolwekyo abavubuka baffe njagala bakubiriza yonna gye tuli nti tetujjaawo ttaka litulina tulikozese litutuuse ku ebyo bye tuyayanira okufuna kubanga obulimi bugagga mukulu Yahaya sebo ngenda kusaba sebo waŋŋambye nti go otambulira nnyo mu bintu by'obwegassi so nga ate Ssaabasajja Kabaka emabegako awo mu kwogera kwe gaali matikkiro embasa erabidde matikkiro ge oli mutuufu yakubiriza nnyo abantu okuba nga beetamira ebibiina by'obwegassi byaliwoko wano naye olw'embeera nti embeera ejja ekyukakyuka gavumenti zikyuka kino kikyuka abamu ne bajja nga babijjawo directly abalala ne babijjawo mu bugenderevu naye kubanga embuno oli mu byabwegassi wenjagala okubuuliza ebiseera ebisinga abantu batya ebibiina by'obwegassi ge mazima mulimu n'aba bamanyi okutereka akasente kaabwe nti bagenda kukagabana ng'omwaka guweddeko eyatereka ennyumba neekwata omuliro abamu ne badduka nazo biki ebiremesezza abantu okuyingira mu bibiina by'obwegassi okusinziira ku ggwe Kafulumo Bio neyanyiza nnyo ssebo omuweereza kanzire munyanirize abatulaba munaku BBS ate era mbategeeza nti olwaleero tuli mu kubaganya naye nga tuli mu bikujjuko by'olunaku lw'abavubuka olugenda okuba ennaku z'omwezi nga 15 wano mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka e Mengo tulina ebintu bingi ebigenze naba ebigenda mu maaso leero twawadde ne okulambula obutaka bwa jjajja ab'obutaka bw'ab'engabi ebuwanda wano ebuwama ate olwaleero tuli mu kubaganya birowoozo ate tulinayo n'ekyoteeka sangati ate era kkiriza ntegeeze abavubuka ba Buganda nti nze omutesitesi omukulu mu kyoto ekyo ekigenda okubeera ku ssaza e Kasangati nabwe kityo tubakoowola mwena abavubuka gye muli mujje tubeewo kubanga obumu ge maanyi ate tusisinkana abantu ab'enjawulo
ekyoto nazzi kuno kutuyigira gwaffe bannanko bazambogo obumugeemaani ekyoto nazzi kuno nga bajjajja kubatubuulirira enfumo ne batubuulira obuvo n'obuddo bw'eggwanga lyaffe Buganda. Kale no mujje muyige abakulu we bali ate n'owekitiibwa Yasiimu yagenda okuba omugenyi omukulu nabwekyo mujje tubeeyo kusaze Kasangati. Kamaye nga nze ku kibuuzo ndimu na wabyabwegasi naye nga omulimu gwange omukulu ndi wa Kijambiya ntema nnyama era nebazannyo bakasoma afe abatuwagira akafumbe mu Kasaawo Road ebuki yaffe agitata Ofiika bukyale Kowinaawo tubaguza ennyama y'ebika byonna ya mukolo gyonna banaye mujye mutuwagire. Abasinga bali balowooza nti abatema ennyama tebaasoma naye mukama wange nkutegeeza nti ffe twasoma naye tutema ennyama tugifunyeemu. Kale nno ekigambo ky'obwegassi ngenda kusooka kukikwako kaisoli katono. Obwegassi butandika mu ggwanga wano Uganda mu 1913 bwatandikira mu kitundu kati kibayita Mubende. Abalimi bali balimye ebintu byabwe ng'abasuubuzi babadondola ebimwe byabakwatanga ebibeera nga tebirina katale. Kale abalimi abo beekolamu omulimo balinga 3-4 ne bagamba katukole twetandikewo ekibiina kyaffe twenonyeze n'akatale. Bakola cooperatives zino nga baagala okulaba nti bongerako n'okumaketinga ebyo ebintu ebibakola ki byebalima. Ekintu ekyo kyabayamba era mu 1920 bajja wano Emmengo groups zajja 5 zaziweze 5 ne bajja Emmengo abasinga bava mu coffee cooperatives abala bitongole byali bingi bonna abajja ne bajja embuga wano ne basinkana era basinkana bavaawo baweze okugenda okulaba nti batambuza cooperatives mu bibiina by'obwegazi era abo abafuzi b'amatwale bo balowooza nti nebyo kyakudda mabega tebaabibwa nnyo makulu ekyayamba abantu abali bakoze abali balimye ebintu byabwe okulaba nti bikola ki bifuna akatale ate ne bongera n'okubeera obumu. Kale no cooperatives gye ziva omuvubuka yenna ali eyo w'omulembe guno omutebi tosobola kukola omu n'owangula. Tuteekeddwa okubeera ekituli kakati oli munnamateeka ono mulimi nze ntema nnyama ndi mbwegassi ono wa social media ntegeerekeka bwe twegatta netugatta amagezi goona ali ku social media nga nze ntunda nnyama netuleetaaga omunnamateeka agenda okutuyamba okutulambika mu mateeka ago netuleetaaga omulimi nga naye alina idea ey'obulimi nanga ali mu nnyama kubanga satula businesses zino zitambulira mu cooperatives kati ffe tuli bakinjaaji abeegattira mu kibiina kya St. Bali ku Demonobo kya Cooperative Society Limited naye ate nyina nekyendimu ekyabasuubuzi Kasiita Uganda. Kakati ebibiina bino bijja nga bigatta bwe tuba n'emirimu egy'enjawulo n'obukugu obw'enjawulo bwe tujja tubuyina. Kakati gwe wasoma mawulire oba oyina amawulire go ne banna abalala bwe wegattako n'ono omulimu kitegeeza onagenda kweta amagezi g'obulimi awo nawo musigewo ensimbi zammwe ekigenda okuyamba ssente zo okukula. Bwe zimala okukula nze nakula neegomba nnyo abasajja babiri omu yafa Oweekitiibwa James Mulwana omulala Mwami Gassa Lentakke akyaliwo era namunoonyako okumulaba nambula naye natuuka wakolera emirimu gye nentuuka nendaba enkola gyakolamu ebintu bye musajja mulimi musuubuzi. Kitegeeza nti omuvubuka w'omulembe guno ayagala okuba obulungi okubeera nga Gassa Lentakke okubeera nga Mulwana oteekeddwa okuba n'obwongo okulaba abantu oteekeddwa okubaako n'ekinyusi omuntu oyo gwekola ki gwegomba. Kati nga tugenze ku kibuuzo kye wambuuzizza lwaki abantu tebaagala ebibiina bino bya bwegassi babitya. Ekisookera ddala abaatusooka be baasinga okutwonoonera ebintu bino. Obwegassi kitegeeza abantu abakola omulimu ogwo ogumu babawangalira mu kitundu ekitya ekimu era ne muba n'ebirowoozo ebyo bibagatta ebifaanagana musobola okuba n'emirimu egy'enjawulo naye ate musobola okuba n'omulimu ogumu kati ngaffe tuli bakinjaji twatandika amakinjaji naye nga tulina emirimu gyonna egy'enjawulo era bakasitoma bange bangi wano mu Kampala wonna ne wano ekyemmanga ewammwe bakasitoma we bali mu galaji omwo
naye lwaki njala okugambiramu kino abantu bano abakwata ssente z'abantu tuteekeddwa okukimanya nti ssente za munno z'abakwesigisizza n'akuteresa ng'ayagala mukole ekiruubirirwa ekyo ekyawa muteekeddwa okubeera omwerufu enkomeredde abavubuka b'ensangi zino tuteekeddwa okuzza obwerufu muffe n'okulaba nti abantu batwesiga era omuntu yenna nze ntema nnyama naye ntereka ssente z'abantu buli lunaku ezisukka mu bukadde 10 nga ziyingira buli lunaku kubanga ebibalo byaffe bitulaga nti buli mwezi tusobola okuba nga tuyingiza miliyoni 200 n'okusoba kitegeeza nti igwe ssente z'abantu zino ze bakukwasa oziraba otya ozirabanga zizo oba ntera okugamba abakozi betukola nabo nti zino nze ntema nnyama nesobola keera ku makya neŋŋamba omukozi gwe tukola naye nti tola mu ssente z'abantu ezo mpe kapito wange w'ennyama abeera mwawule bwe tubeera mu cooperative oteekeddwa okwawula ebintu ebyo ebibiri igwe ne ssente z'abantu singa omuntu abantu bano abatusooka era abatisiza abantu bangi okujja mu bwegasi nga balowooza nti ebwegasi bubbi babba abalala bye basuubiza abantu tebabibawa naye nze njagala okubuulira esawa ya leero ffe mu cooperative yaffe gye tutambuza tulina abantu nga 15 abaterekera ebigendererwa babye nga babituuseeko abaali baagala amapoloti baagafuna abali baagala okuzimba bakufunye abali baagala okuddamu okukuza bizinensi zaabwe bazikoze eki bazituuseeko ate nga n'essente ze zaaterese ajja n'azisangawo kati bwe bwerufu obwetaaga mu mirimu gino eri abavubuka abavubuka era ffe omulamwa gwaffe ogwa cooperative yaffe tugamba aba mission nti twagala okubeera cooperative society eyeegombebwa buli muntu gye yandyagadde naddala abaki abavubuka era ffe bw'otuuka ewaffe namba yaffe esinga tuwanya abavubuka obudde kubanga ye bizinensi ke katale kaffe era omuvubuka bano bakanso abali mu mirimu egy'enjawulo muteekeddwa okukimanya kasitoma wo yaani kati ffe nga ffe abatunuulira ebigenda mu maaso mu ggwanga tukimanyi nti abavubuka ffe namba nnene mukulu Yahaya olina oyogeddeko n'ogamba nti buli lunaku okwata ssente z'abantu esukka obukadde 10 wenjagala okubuuliza sako zino zandibadde nti ssente muntu sekinomu yazitereka mufuna oba banka muziteekeyo kuba aliwo betumanya abamu nga bo bakolawo mbuyite busako bwabwe obina bwe begasa obutonotono nga bafuna wiiki eno nwafuna omulala naafuna ndowooza ebisingawo kibasinga okuyita oba zitkashirawundi yandibadde muntu yatereka ssente ezo oba twandibayo tufuna bufunyi oba akawunti tuziteekeyo mu banka neyanza mukama wange kyebayita cooperative ebirowoozo bibeera by'abantu ab'enjawulo etteeka lya Uganda lirambika abantu 30 okudda waki waggulu kakati sibeera omu akwata ssente ezo yadde nze mutwe naye ssente ezo zirina akawunti mu banka tulina akawunti mu Finance First Bank tulina akawunti mu Sinale Bank ssente bali ku Ddembe Oil Butcher Cooperative Society Limited esangibwa Kafumbe mu Kasaloodi awo era twafuna omukisa ow'ekitiibwa yatukyalirako ow'abavubuka kyatwongeramu nnyo amaanyi n'abantu baffe okulaba nti beeyongera okutwesiga kale no ssente ezo tetuzitereka ntubeera nazo mu nsawo ssente ffe tubala bitabo ow'ekitiibwa yatugamba Katikkiro oteekeddwa kugoberera ebyo ebitabo ebiyingiza eki essente si okutambula na ssente mu nsawo omuntu atambula ne ssente mu nsawo abeera mwavu ate osobola kusanga mugagga nga alina ssente mu nsawo ssente zibeera mu investments zibeera ku accounts anaku zino technology yazze omukyala waali wanajja kubanyonyola nti nze tosobola kunsaba ssente mu nsawo miliyoni nedda bwe mba njina ngenda ku ssimu yange nga nyiga nga ku account yange nga mpayalinga ssente nga zijja ku ssimu yo so kati nabwe ekyo mukama wange ssente ziterekebwa nga zibeera ku accounts eza sacco cooperatives kyabulabe nnyo omuvubuka yenna ali eyo ebyo bibaleeteddwa obuzibu era ebibiina bingi ebize bibba abantu ebidduse ku bantu abantu bangi bazze bakaba
batugamba nti abantu batubbe badawo naduka ssente zaffe naye abantu abo bekibayitira obuzibu kutambula na ssente z'abantu muki nabwe kityo ssente tuyambise banks zino eziiwo kubanga zezirina ne security kati faffe tuwangalira akatale ka ssente bali ku ddembe bw'oterekamu ssente z'abantu ntya n'osanga nga gavumenti yayisiza ekiro ekiragiro nwagaa tukubeko ekiba tukazimbe kale tubasaba abantu beyambise banks okulaba abantu bateeka ssente z'abantu ngenda kukusaba nsooke nkwerekerezeemuuko yadde nga omuzungu alina engombe egamba nti ladies first naye ffe twakoze ekyafaayo netukifuula ladies last era ngenda kusaba nzire ewa mukyala Nantumbwe Pavin social media handula ng'era y'omu ku bannalulungi okuva mu kitongole ky'ebyobulambuzi mu Bwakabaka si bwe kiri sebo njagala kukubuuza nga gwe ali ennyo ku mutimbagano ki ekibavumisa abantu abakulu nemuyisaamu abantu amaaso nemwogera ebitali bituufu obuzibu buliriddawo akanso yagenze n'ayogera ku kintu ky'okwezuula abantu abamu bajja ku mutimbagano nga tebanneezuula olw'okuba alina smartphone alina data alina wifi tamanyi kituufu kikyakukola wabula ayagala afune cloud oba ayagala afune abamulaba abamuwagira abamukkiririzaamu kyova olaba nga abantu abamu beesanganga mu kifo ky'okukola ekintu ekirimu amagezi ekiyinza kale omumuleetera okuganyulwa awo nzika akoze eki ayonoonye kubanga simanyi naye ennaku zino abannayuganda bakuliriza nnyo ekintu kya okulemererwa nnyonoona bwe kiba kiganyiza okulabika mu mirembe kankole ki kanyonoone kyova olaba ng'osanga n'omuntu omukulu najja neyeyambula n'apostinga ekifaananyi nga yeyambudde lwansonga ayagala buli omu ajje asobole okukola ki okumulaba naye ate ng'osanga yali badde akola ekintu ekyamagezi olw'okuba nti alina essimu eyo n'aguma n'atambula mpolampola because waliwo ameshoniza era nti obugaggate omwami ono omulimi obugaggate bugenda kujja mu lunaku luki lumu kyekimu ne social media engeri gy'okola ku social media kubeera na following nene oba abantu abangi abakola ki abagoberera naye era nakyo tekigenda kujja mu lunaku lumu ng'era obugagga bwe bukola ki bwe buba kati ekintu kya social media ekyo leero tulaba abavubuka bangi nga bali ku social media biggest reason unemployment si unemployment nti tebasomye wabula olw'ensonga ennyingi okugezesa awo eno mu Uganda out of experience olina kuba mwana waani ofuna omulimu omuki omulungi si mu gavumenti omulimu wonna wonna naye twekwasa nnyo gavumenti etuyambe gavumenti mugyesibirako bwereere naye nga ekintu omwana agenda n'asoma kati Makerere University and Makerere University Business School over mutwalo gumu abafuluma naye ate nga n'omwaka guli waliwo abakoze eki abafuluma ate si ye university yokka kati tugenda wunzika nga mu mwaka gumu tulina emitwalo nga5 bonna baki basomye bafunye degree emitwalo egyo gyonna gyonna mu Kampala muno mu Uganda muno ate nga buli omu akuŋŋaanira Kampala emirimu gigenda vaawa so even that jobs giri outnumbered kati social media wegiramu ebintu ebimu bijja naye buli kimu kijja lwansonga nga gwali ku nnyo ku mutimbagano omuntu yandibadde asinga kukozesa ngambe tutera kuziyita account social media platform kizi yandibadde asinga okukozesa oba oli awo okuyambako kaŋŋambe bizinensi ye ng'omuvubuka okukula kuba ensangi zino TikTok ebadde yeefuze nnyo akatale naye ebiseera ebisinga ebintu ebya ku TikTok abamu bakolerayo bintu birala naddala kwonoona kukola ki naye gwe muli olowooza bandibadde bakozesa accounts ki era bakoze batya okubanga bongerako ku following yaabwe tugeze njagala oba nyina ka business kakwatayo mangu nkoze ntya okuboostinga account eyo abantu babeere nga bantegeera mangu kakati byonna ebyo bisinziira ku muntu nga ggwe oyagala ki audience ki oba what is your target market kati platforms ensinga okukozesa ziri bbiri ye TikTok ne X oba giyite Twitter
Twitter nakajoininga ndoza kuno mwezi gwa kubiri oba gwa kusatu. Naye ate ng'ennyambye ennyo okula. That is where I have more, that's where I'm more effective. Lwansonga audience gye nnina ejja specifically ndimbya tourism and hospitality. Naye ejja lwansonga nti yeyo presentation gye nkola ki gye mbawa. Kati n'omuntu ayagala okuza business ye kigenda sinziira ku ki ky'oyagala olaga abantu. And then consistency. Kati I would advise omuntu ayagala okuza business TikTok lwaki buli muntu kati asobola okoperatinga TikTok ekitali ku Twitter. Twitter si buli omuntu ogenda kola ki ekyo kituufu kyogenda gisobola oba wetaaga interactions ate Twitter kuliko ye platform gyosobola osangako nti Elon Musk alioko, President Museveni alioko, owa Kenya alioko, owa Tesla alioko. Okitegeera ekitali ku TikTok we have each and every person. Omwana yakava mu ssomero, omwana akyasoma, ne baby omuto bamugulirawo account. Oba okitegeera ekitagenda kukola makulu at the end of the day. However with marketing obanga okutte bulungi ebintu byo esobola okukola, naye era nga bwe ŋŋambye kisinziira target market yo yeeriwa. Yes. Wenjagala okubuuliza nti ebiseera bino abavubuka ngenda kwesiba nnyo ku bavubuka kuba gwe mulamu omukulu. Abavubuka kituufu tukozesa omutimbagano oba mukozesa omutimbagano okulaba nti guyambako okwongera amaanyi mu bizinesi zaffe. Naye era siyinza kwerabira nti waliwo omuntu yandyagadde okugulawo kati naye nga tamanyi ngeri gyayinza kugulawo oba ng'agenda kugulawo naye nga tamanyi biki ebigenda omusoomooza nga guddewo omutimbagano ogwo. Biki omuntu byasuubira ku mutimbagano nti ebinaabizze oba ngambe kumuvuma ayina kuguma aguma atya. Kakati social media naddala TikTok ebintu ebisinga ebijja ebirimu obukuubagano kale abantu okwisinganya ebigambo biki bitera kuba ku TikTok mpozi ne Snapchat naye yo tekozesebwa nnyo naye era isinga kozesebwa abavubuka tuli ku bavubuka. Kakati omuntu atannagulawo platforms ezo zigulewo naye nga oli radio manyi nti jojja kikola ki jojja kyokya naye era kisinziira ngeri gye weetwala lwakuba nti kati abantu tetukyalina oba ng'amba empisa oba obuntu bulamu naye waliwo ekyo ngeri gye bakiyita tebateekeddwa waliwo obutateekebwa kale emizi tetulina mizi nti nga nkugambye oli ajja kujja ayagala okukula ku social media mulundi gumu aguddewo account leero ayagala kukula nca olw'okuba nina obuzibu n'omwami ono namuteresa ssente zange mu ssako nannimba nti ennyumba ekutte kumbe yaziridde olw'okuba njagala okukula ngenda kwata ekifaananyi kye nkiteeke ku ki muweerewo ono mubbi ne waba nga oluusi bambi kyali kituufu naye olw'okuba nti njagala kozesa social media nkule ngenda kujjayo n'ebiteetaagisa mbiteeke mu ki mu public abantu basobole okukola ki okunjagala basobole okunfollowinga. Kati awo bw'osanganga abantu babeera nga bavumagana ate wabye bba wange tukuze nga bazadde baffe batunyumiza emboozi bajjajja baffe yafumba ne mujjawe oba ne bajja be nga basatu oba babiri naye nga tugenda kisanga ano nawali olwaleero osanga omwana omuwala ali ku ssomero abali ewaka tumaze ebibuuzo tujja bababa mwe tubanona n'obisanga ku social media mwana wa myaka 10 n'emeka 14 naye nga wobanga simanyi nakumanya social media wobanga oli eyo osobola basooke bagireka tanategeera social media nga tugitambulizaamu ne business nga gwe amaze ebbanga ng'otambuza social media nga ate ogitambuliza mu byanfuna oba byabulambuzi. Social media ekuyambye etya oba eyinza kuyamba etya abantu okwongera omutindo kwobyo bakola kati nga musajja wange oli omulimi emwanyizi social media eyinza kukola ate okuzongerako omutindo kati okwongera omutindo mu business yo twafuna obuzibu bwa covid
naye it was an eye opener nti kyatuyamba olaba nti ebintu bingi bisobola okyuka abantu baali waka naye ate nga abamu abayanga okitegeera bakola ki bakola omwami oyo omulimi asobola obeera entuŋŋamo ayina enteeze nze ali e Kampala sijja zimanyako wabula waanaakuba enteeze ebifaananyi oba n'atulaga amata n'atulaga process y'ogafuna okuva ku nte nja kusindikirizibwa okukola ki okumumanya yadde simanyi waali wabula ajja bba neeyolesa okuyita muki mu social media kijja kunyamba otegeera nti nga nze anoonya amata maybe nina diary njagala kukola yogati nsobola onnoonya omwami ono naye era ngenda tandikira kuki ku social media kati nga nze nayingira social media nnyo ku lw'ebyobulambuzi erinnya lyenkozesa Pulse Ambassador nga mu kigendererwa kyange kutunda Uganda mu Uganda n'ebweru waki wa Uganda kwa manyi tuli bangi abali wano ng'oli mu Uganda naye nga aliwo ekifo ky'ojja olaba era oleme manya nti kiri Uganda okutunda Uganda mu nsi ez'enjawulo mpise mu social media naye era kinyambe lwa nsonga bantu bangi bamanye saawa eno nina hotels zenkolera marketing nga ziri Kenya, Zanzibar ne Tanzania naye nga ezimu nali situukangayo wabula bampita okuva nga bandabyewa ku mutimbagano ezimu n'ogenda nti conference weeri n'obalaga nti wemba ngenze ku hotel yo nsobola okukwata video bweti nekola bweti n'omulaga nti abantu bagenda kwagala okugimanya kijja musikiriza okugamba nti osobola okujja mu kampani yange n'okola ekintu kyekimu okitegeera ntambudde ensi nyingi because of social media olw'ebyo byenkola nenkola ki nembiteekayo yes then nekirala ekiyinza okukuza omuntu ku social media oba ekiyinza okuyambako okwongera omutindo ku byenfuna byo authenticity osimanya ayinza kunyambako kiza authenticity byandibadde nga obwerufu yes obwerufu amazima social media ogifunamu ennyo beera kikyoli tokaka mbeera tokeera ku makya gamba nti anze nfuna kino ng'ate si kyofuna kyomwami kyeyagambye nti tosobola kulya mmere yakasanvu ng'ofuna ki mutwalo tosobola genda osule ku Serena olw'okuba oyagala bakulabe osasule $10 naye nga sente zo z'omwezi ndowooza emitwalo 4 $10 zigenda be emitwalo nga 35 ekinene ennyo owunsike ng'osigazaayo emitwalo meka wabula wadde oyagala kwekubya kifaananyi nti wasuze mu Serena okiteekeyo naye ate nga wosigala mu bwerufu bw'olimu oli mu kazigoko oli ajja kimanya nti ono muntu si bonna kale nti batuufu naye oli ajja mmanya nti olaba avuddeyo nga bw'ali kitegeeza byonna byakola biki byerufu ate kikuyambako n'okukuuma standard kubanga kati waliwo lwe bampita ku meeting ne baŋŋamba nina okwesasulira air ticket kati singa nali mpostinga nga ndaga nti emirundi gyonna gye ntambudde egimu neesasulira yes egimu bansasulira naye singa ntaddeyo nti buli kimu nze nkyesasulira bagenda kumpita mu meeting ensobola okumpa sente nnyingi wabula olw'okuba nti nalimba sigenda sobola kusasulira tiketi eno ne meeting basobola gituula meaning eyo ddiiro eba ekoze eki eba efudde wabula embeera omwerufu ne mbagamba nti ekituufu ekiriwo sigenda sisobola zikola ki zisasula munsasulire oba si kyo nsobola oba olinnya bbaasi tugeze Kenya tusobola otuukayo ne bbaasi nsobola olinnya bbaasi mba ndi mwerufu mbalaga ki kyensobola ne ki kyesisobola ne bantwalira mu ttulu mba ndimu ngenda kusaba nkwerekerezeemu nzireko ku munnamateeka muvubuka munnange Simon Senyonga nkulu Simon sebo odda tutambula ffenna ndowooza mbadde ngobera bulungi era sigubera naye badde enjiga ebintu bingi nnyo okay ngenda kusaba onziremu ekibuuzo kino nti tutambulidde nnyo ku mirimu ng'egiri fomo naye ogamba omuvubuka nga gwe munnamateeka yandibadde akola ki okusobola okulaba nti ayongera okwogiwaza obwongo bwe naddala ng'ali ku mulimu ogwo oba oliawo kiyinza omuyambako okwesitula
ekisookera ddala ebiseera ebisinga ensobi gye tukola tulowooza nti nno tujja kuteekebwateekebwa nga tutandise ne tusuula nnyo leve eyo etandikibwako kubanga obuzibu obuli mu mirimu gino egya formal employment tebutandikira ng'ofunye omulimu naye butandikira okubangulibwa kwe wayitamu paka wootuuse kyova olaba abantu abasinga tebawangaala nnyo ku mirimu nja kuwa ekyokulabirako then menye ensonga nga 3 gyetuza okutunuulira mu ddakiika 2 ekisookera ddala ogenda kuyita gyabangwira bannamateeka naye amateeka ogenda gasoma ogategeere nga bwe gali nga bwe bagawandiika naye matendekero tewali tendekero gye bagenda kusomesa kuddukanya kampani y'abannamateeka nga bizinesi kyova olaba nze badde enjiga ebintu binnya okuwuliza bannange bano nti nyinza okuba manya amateeka mu theory naye kifuula amateeka bizinesi kyanjawulo nnyo ekigenda okusikiriza client oba ava mu tourism oba ava mu nnyama abasuubuzi balina ssente empitirivu nnyo oba ava mu byobulimi balina ssente empitirivu nnyo yeri training gy'oyitamu so okwogiwala mu formal employment kigenda kuva ku nsonga esookerako ddala okulaba nti nno osobola okwewaayo okumanyibwa n'okumanya by'otamanyi olabe nti osobola okuyigirizibwa ebiseera ebisinga formal employment obuzibu erina nti ekuwa false impression okwemanya okukyamu okutayiza kuzimba nnyo nti omuntu agenda kuva eri agambe kati nze ndi munnamateeka sigenda kukola na muntu kubanga sitana gye batusomesezaako abakulowooza nno bano abali ku mirimu egitali nga gy'oliko bantu si bantu bosobola kukola nabo naye ng'ate munnamateeka eyandibadde omwogi yandibadde asobola okukkakkana n'agenda n'akola n'abantu abalina ssente zennyini n'akola ne banne ne bazimba olugendo wamu nti singa ku myaka gino gye tuliko si kiwantu wali okufuwana asukka emyaka 4 n'obutagiweza naye nga waliwo ekitone kyenkulabyemu naawe kyondabyemu kyendabye mu tourism muw'ennyama mu suubuzi ne tuba nga twewa ekitiibwa ekyo kigenda kuzimba obuntu bulamu ate ekyo tebakisomesa mu ssomero tebakisomesa ku mulimu naye kigenda kwogiwaza nnyo okulaba nti nno osukkuluma ku banno ekyokubiri mentorship oba nkiyite ntya mu Luganda okulaba nno osobola okuteekebwateekebwa oyo yakusookayo omulembe gwaffe ogw'abavubuka gulina okwejjamu ekintu kiri nti buli kimu tukimanyi omanyi tuli mu information era nti buli kimu sobola okifuna ku mitimbagano tusobola okukisomako naye waliwo abantu abalina kye bayita institutional memory abalina endowooza ezo eziviira ddala ku musingi mu kisaawe kyoyagala ogendamu kyonna kyonna kati okwewaayo n'osobola okutendekebwa kintu kikulu nnyo naye ng'ate nabali bannaffe abaatusookayo balina okubeera n'omutima ogwo ogwagala okusomesa abavubuka okuteekateeka bagenda obalira mbigere yes kubanga abantu basinga bannaffe bakadde baffe balaba nnyo abavubuka nga abamenya batulabanga mu luzungu kyoyita burden batugamba etwagala kukola kakati balina eno false impression buli lwobeera ne false impression ekifaananyi ekikyamu ku muntu bwotyo bwomulama waliwo kyoyita frame of reference nti bw'olaba omuvubuka ino yasookera ku statement emu temwagala kukola temwagala kuyigirizibwa so olumu mindset change eno kubanga okwogiwala ku mirimu gino egya formal employment tekigenda kuva mu bavubuka bokka nena bali abaatusookayo okukyusa ekifaananyi kye balina eri abavubuka lwogenda okusobola okuyamba omuntu oyinza kukuza mwana nga buli ssaawa omwana omulaba omuyita erinnya eritali ttuufu ogamba agwayonooneka oli mubbi oliki mulangira tosobola muteekateeka yesebo ngenda kusaba eddakiika zaffe 2 zeeka ziweddeyo yesebo kadde ndaba kadduka naye njagala kugendako wa mukulu mulindwa Muhammad omulimi yayogedde ku byobulimi nattendera ngaye buli obulungi ennyo obuyambako omuvubuka okukulaakulanya wadde nga bamu babunyooma naye era kinkakasa bulina ebisoomooza nga mugabbo omuvubuka oyo ayagala okuyingira ebyobulimi asuubira ebisoomooza ki ebirimu era agenda bikwata atya mu ddakiika 2 neyanziza nnyo abali mu byobulimi nga emirimu emirala gyonna girina okusoomooza
ate era bw'obeera mu mulimo gwonna ng'ogukola gw'oba omukulembeze waagwo kati oba olina okufuba okulaba nga ogujja ku ddaala erimu oguteeka ku ddaala eddala yadde waliwo ebisoomooza naye ebimu ku bisoomooza abavubuka naddala abenyigidde mu kulima waliwo abali mu mulimo nga balimu kumala budde oba nga bakitwala ng'ekya bulijjo tetulina bukugu mu ebyo bye tukola mu by'obulimi tulina kikwate nti genda mu nnimiro lima omuddo bweba mumwanyi gisimbe tomanyi butya bw'ogisimba tomanyi kinnya nina kusima kyenkana ki ekika ky'omuti kyenyagala okusimba bweba mumwanyi nina kusimba mwanyi ki bwemba ndi mu nnyaanya nina kulima nnyaanya ki bwemba nsimba kasooli nina kusimba kasooli ki amagezi n'obukugu mu bulimi kikyabuliramu ddala abavubuka tugendayo bugenzi kubanga baatugambye tulime katikkiro yatugambye nti abavubuka enkumbi emwanyi tekola ki terimba oli n'omusanga ng'agenza akutte ssente ze ate kalina kusinga waliwo atugamba nti enkumbi erimba tulakita yetalimba kisinziira bw'okikutte oba engeri gy'okikolamu era amagezi ago bw'obanga togalina weetaaga bw'oba ogenze mu by'obulimi weebuuze kuba kusingako abakugu mu mulimu ogwo kikulu nnyo okuba n'obumanyi mu mulimu gwonna gw'okola ekyokubiri ekitusoomooza kubanga abavubuka bangi beenyigidde mu kulima era beerwanyeeko naye ebikozesebwa ebimu bikyali mu buseere kyokka ate ne byetukungula obutale nakyo kikyali kizibu eri eggwanga lino si bavubuka wonna naye wonna kubanga omuntu bw'anaalima ennyaanya ze n'aziteekamu akasente ke oluusi nga nkajja ewa muganda wange ono gye nnakeewoze mu kibiina ky'obwegassi sente bwe zifa oli ajja kudduka mu buki mu bulimi n'olwekyo bandibadde tulina enteekateeka gavumenti yaffe eno nti bw'oli bw'aba alina ebintu bye byalimye bwe bibanga ennyaanya nga zivunda mangu ng'ogyeko nze alime emmwanyi z'ensobola n'okutereka omwaka nga weri awo sinnagitunda naye ng'ekaze nigiterese ow'ennyaanya eno efa amangu lwaki tumuyigiriza n'akolamu tomato sauce asobole obutafiirwa nnyaanya ze amanye nti bwe baba tebaziguze mu katale nsobola ate zitunda nga nzongeddeko omuki omutindo kati obukugu obwo n'okunoonya akatale akawamu bye bikyatusumbuwa naye nze ndowooza nga nfundikira ki kye tuyinza okukola ebizibu bibeera awaka toddukawo buddusi kati olwokuba tulina ebizibu mu bulimi tetusobola ate buddukamu kubanga waliwo kye twetaagamu n'olwekyo ku muntu yenna ayagala okuvuunuka ebisoomooza mu mulimu gwalimu kati bwe tuba twogera ku bulimi abali mu bulimi bw'obaako n'ekikusoomooza noonya abakugu bajja kukuwa amagezi ku nsonga eyo noonya abaakikusookamu okukikola bajja kukuwa butya bw'oyinza okuyita mu kizibu ky'oba ofeesinze kubanga ebizibu mu kulima bya njawulo waliwo asumbuyibwa akawuka waliwo asumbuyibwa ebbeeyi y'ebigimusa waliwo agamba nti nze akasente ate kenneewola nenteekamu kwegamba ebizibu byawukana naye mu kyonna kyonna ekizibu ky'osiŋŋaanye nze amagezi gensobola obbawa tunoonye abakugu mwezi ensonga batuyambeko tusobole okubivuunuka mukulu Ssenfuka Yahaya wagaseeko n'erya kijambiya ng'ate oli mukugu mu bibiina by'obwegassi ensangi zino tukiri nti abavubuka ebibiina by'obwegassi tubisudde mu guluka tetubyettanidde nnyo so nga ate ne mu Bwakabaka wano ebibiina by'obwegassi weebiri batukubiriza okubyenyigiramu tulina Zambogwe Sacco eri wano ku Masengere tulina Pewosa era wano ku Masengere weeri obaka akabonga bufuddeyo okulaba nti bunyikiza enkola y'ebibiina by'obwegassi muli olowooza omuvubuka asaliddwa magezi ki okulaba nti asikirizibwa okweyunga oba okwegatta ku bibiina by'obwegassi nsaba neyanza mukama wange ekisinga okuba ekikulu mu bavubuka bateekeddwa okudda wansi balowooze bakuteereddewo embeera twebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okusiima n'atulowoozaako ng'abavubuka ku mulembe gwe guno mukama wange tuli basiimu nnyo ate era twebaza n'abatesitesibo n'ab'Obwakabaka nti bavuddeyo okujja n'obuyiiya enkola ey'omulembe omujja wekitiibwa Katikkiro gye yatuwa yali ekulembeza nnyo obuyiiya kale nno obuyiiya buno bweyolekedde nnyo mu bwegassi era abantu bangi bawulira mu CBS Powesa Zambogwe Sacco ng'abantu bawa obujulizi ebyo bafunyeemu abavubuka ekisookera ddala oteekeddwa okubeera ng'olina kye weegomba
ekyokubiri kyeweegomba ogenda kukijja kwani wekikoze ne baani kigenda okuyambako kale no abavubuka bonna abasinga bagenze babiyiga wabula ekisinze okubalemesa ng'abavubuka waliwo ebintu ebizze ebitukyankalanya owekitiibwa yabimanyiiko mu bavubuka ebintu byokeera ku magombolola bawulidde bino bawulidde biri n'ebitabayamba banaabeera ku social media si bituufu gavumenti eyagala nnyo okuyamba nnyo abantu abo abali ewamu ekyo bakitegeere bwe mubeera muli mu bulimi ne bannamateeka mwawulidde jjo abasomesa badde nga beekalakaaza abasomesa abo bawuliriziddwa olw'ensonga nti baali wamu era nawuliddeko abasuubuzi baffe abamu ababadde bagoba ebibiina bino ebibatwala mu nkola eno ey'okubalaba nti basasulwa ensimbi gavumenti owulizanya eddoboozi erikola ki eriri ewamu kale no tubasaba abavubuka baveyo bajoyininge ebibiina bino ebyobwegasi tulina Zambogo Saka ali mu masomero n'amatendekero aga waggulu ate nsuubira ndoza tebagana n'abantu bano nga twagadde okujja okutwegattako CBS Powesa eri ku mitendera gyonna egy'Obwakabaka kubya ddala ku miruka ezze ku byalo etuuse ku magombolola tulina CBS Funds Cooperative Society nabidde bazisongoza okitiibwa Kawoya Mwebe namuddeko okitiibwa Ajja Misika ku yatwala ekitongole kya South Kabaka eky'obwegasi tumwebaza emirundi mingi azza akubiriza abantu nti banaye tuveeyo mubeera mbwegasi ebintu byammwe mutunda bigenda kufuna akatali bigenda kufuna ebitambulira ate ekyokubiri sente zino ez'obwegasi tezigenda kukusaba musingo kubanga oli ne banno abavubuka enamba esinga tuvudde matendekero tulina kyetulinawo ate bw'obeera ng'ofulumidde mu Zambogo Saka ogenda kufuna yakusemba ogule akuuma akanyiga kaawo tugeze ka miliyoni 4 bajja kukuwa sente kubanga olina banno bozotambula nabo bajja atumwe tujja abantu 10 bakweyimidde omusingo otaga gwaki banno botambudde nabo buli omakkiriza nti yajja kusasula kale ekirala abavubuka twagala mwegatte mu cooperatives zino n'ebibiina byonna ebirala kikuyigiriza ebintu bingi mu mirimu gye tukola egy'enjawulo oyongerako abamu tuyiga n'okwogera eri abalala twasinkana abantu bangi nga tutandika bino ebyaffe nga bawogera bulala naye kati nnaku zino omuntu akunnyonnyola ensonga n'olabanga nebyategeeza bigenda kutwala eggwanga mu maaso ensonga era gyenjagadde nga sinaba kusiibula oba nga sinaba gyendi mu kusembyayo abavubuka b'omulembe guno omutebye twonoona obudde bungi obutatukwatako nze nze okukewange essaawa 9 buli lunaku nziramu okwebaka essaawa 6 ku 7 naye siina era abasinga bannoonya abalala balowooza neeraga naye mba nnyina obuweereza bwendi mu kutambuza obwange obungattako okukulaakulana eggwanga lino tukoowola ebitongole bya gavumenti ebikwasaganya ensimbi zino twawuliddeko ezagwo waliwo youth livelihood ezizze zibaawo batuyambe mu bibiina byaffe bino ebivuddeyo ebiyamba muvubuka owa wansi nga Zambogo Sako waliwo CBS Refiner newaffe bazza okutuwa kuba naffe tulina enamba y'abavubuka ey'abakinyaji n'ebibiina ebyali abavubuka ebitandikiddwawo ku mulembe abavubuka bano balimu okwenyoma n'okwetya mu bibiina twayimpulizako lumu Fabian Kasi ng'ayogera ne banks zino zitunulidde nnyo omukyala zitunulira nnyo n'abantu abo abalinganga abavumbyavumbyemu byokkola naye naffe ng'abavubuka tusaba mutukwateko sa gavumenti ete ssente mu bibiina bino ffe tutuukirako ebyama kwanze mu Zambogo sigenda kukonkona so nsaba gavumenti ekirowoozeeko ebibiina by'abavubuka bino ebiseemu ensimbi kubanga banks tusimba nnyo akaggo ne binasobola okwekulaakulanya tusobola okwekulaakulanya ng'abavubuka ne tutaddamu kukwata buyinja n'abaana abali mbijambi agenda kubba ngenda kusaba nsooke nkwerekerezemu katono naye ayinza sebo nyina ekibuuzo njagala okubuuza mukyala Nantumbwe Pavini mukyala Pavini sebo nga ggwe amaze ebbanga
nga oli ku mutimbagano. Lwaki abantu bakyalimu embeera eno erowooza nti buli ebiseera ebisinga buli kintu ekiyita ku mutimbagano tekiba kituufu era asooka kunoonyereza nnyo sinabuuza CBS yakyogeddeko BBS babyogeddeko tebannaba ebyo si bituufu. Lwaki omutimbagano bakyakubamu nnyo ebituli ng'ate oba oliawo gwandibadde nga mukadde kano gwe gwandibadde gwanguwo tuwa information. Kyendowooza ekisooka ffe nga bannayuganda tetunaba ku embracinga nti tekinologi akula buli lunaku. Tetunaba kiwa budde kumanya nti walina ne regulations ezirina okukola ki okubeerawo kyobola nti buli omu ateekayo kyayagala ekireeta abantu era okubuusabuusa ebintu ebimu oba bituufu oba bikyamu. Ne ndowooza nti singa engeri gye tuteeka amaanyi ku bintu ebirala social media yengeri emu lwaki tukula essaawa eno bateekeko amateeka aga regulating ng'ebintu ebimu tebirina kukola ki kuteekebwako. Yes, lwansonga edda twatulanga ne tulaba amawulire leero buli kimu ngenda kinoonyezaawa ku TikTok. Wemba nga nkirabe ku TikTok okuggyako nga sikyekakasawo wenjo genda ku Google noonye BBS yakyogeddeko. CBS bakyogeddeko bakikubaganyizaako empawa oba okumanya oba ddala kituufu kubanga era waliwo ebiyitako nga bituufu ebimu nga si bituufu. Mukyala Ntumbo nyinza obutakuwanvuya nnyo olwakadde naye ngenda kukusaba owe omulabi waffe ngeri gy'oli nti ate gwe njogera n'omuntu omutuufu atambulira nnyo ku bintu by'omutimbagano ayinza obutakulaba physically naye at least omuwe namba y'essimu wayogeddeko nti olina amahoteri goya oba birawo by'emmere byoyambako okubirangira njabe mumpe enamba y'essimu ayinza kufuna atya ku mikutu gyo oba oli awo tunayongera okuwayawayaamu okwo. Abandaba erinnya Nantumwe Noel Pavin nga ni Miss Tourism Environment Queen Buganda Kingdom 2024. Kyenkola ku social media kwe kutunda oba okwolesa ebifo ebyenjawulo ebya tourism ebya hospitality oba ebisanyukirwamu ebyokulambula. Kati nkozesa erinnya eriri the Pearls Ambassador, Pearl for Uganda kubanga Uganda is the Pearl of Africa. Yes, Pearl for Uganda erinnya lyenkozesa the Pearls Ambassador ku social media zonna X, Facebook, Instagram ne TikTok. Ayagala okola nange 0705133350 oba si kyosobola okuweereza message okuyita mu mitimbagano egyo nze akuddamu siina handlinga media zange 0705133350. Munnamateeka tukole kyekimu namba y'essimu ogigabe abantu bayinza kufuna atya okubayamba okubayambako ku mirimu gyabwe tugende. Neyanze nnyo sebo ekisookera ddala ndowooza tuli ku mulembe kati gwa tekinologiya so ku mutimbagano gyonna nkozesa erinnya lyange Simon Senyonga eyo kebeere X, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat ne LinkedIn. Simon Senyonga. Enamba yange ey'essimu eri 0780 197 099 0780 197 099. Mukulu Mulindo esebo tukole kyekimu neyanziza nnyo neyanzeege naye sebo nga sinnaba kuwaayo contact yange nzikiriza nga akantu katono nnyo ku nsonga y'obwegassi ngamba abavubuka katono nnyo ddala yakagattako ng'omuntu akubidde akadde kantwalaganya neyanziza naye nga enamba yange y'essimu eri 0705 12 6 4 abo bonna abaagala amagezi oba okugabana obukugu ku nsonga z'emmwanyi okutandikira ddala ku bedi okulima emmwanyi n'obusuubuzi tusobola okukwatagana. Enamba y'essimu neyanziza nnyo neyanzege enamba yange y'essimu eri 0752 23 89 33. Eya MTN eri 0774 73 45 85. Sangibwa kwa Owino Kafumbe Mukasa tutunda ennyama ensava mujje mutuwagire mu Owino tujja kujja tukuwagire yeyo program olutindo no bannaffe tuli mu nteekateeka y'okuza olunaku lw'abavubuka mu Buganda naku lujja kuba naku z'omwezi nga 15
ejja kuba Saturday. Sigenda sukkako wano abavubuka bannange bonna ensonga bazoogedde n'abasimu bazibawadde gwe yeetaaze okumanya ebisingako okuva gye bali ojja kuba bakubirako. Erinnya Nzakira Ombwanika Namugera tukyabaweereza bingi bikyajja ku telefayina yaffe temukwata ku limoti zammwe mubeereeko. Ssaabasajja Kabaka awa Minisita w'abavubuka emizannyo n'ebitone Oweekitiibwa Robert Ssebwanga Ssaalongo ayita abavubuka mwenna okwetaba mu nteekateeka z'okukuza olunaku lw'abavubuka mu Buganda. Olugendo okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno ogw'e11 awo mu Lubiri e Mengo wansi w'omulamwa ogw'akaweefube w'abavubuka okwekulaakulanya. Ebikujjuko by'omwaka guno bijja kutandika n'okulambula obutaka bw'ekika ky'Engabye Ensamba ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno ogw'e11 e Buwanda Mawokota. Olwo ate ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno ogw'e11 wajja kubaawo okubaganya ebirowoozo ku mulamwa gw'omwaka guno butereevu ku BBS Telefayina okuviira ddala ku ssaawa 4 n'ekitundu ez'okumakya. Olwo ate ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno ogw'e11 abavubuka bajja kuvuganya emizannyo egy'enjawulo okuli omupiira mu masaza wamu n'ebibiina by'abavubuka okwolesa ebitone nga bayita mu kuvuganya mu nnyimba katemba amazina n'emizannyo mu matendekero aga waggulu wamu n'omwoleso gw'abavubuka abalina bye bakola nga bino byonna bijja kuba mu Lubiri e Mengo. Olwo ate ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno ogw'e11 y'enaabeera entiko y'ebijaguzo by'omwaka guno ng'abavubuka bajja kuvuganya emizannyo egy'enjawulo okuli empaka z'eggaali omweso ludo n'ekigwo ekiganda wamu n'okwolesa ebitono okuyita mu nnyimba z'amasomero. Era ng'omugenyi omukulu ajja kuba Katikkiro Charles Peter Mayiga. Era ng'omukolo guno gwonna gujja kuba guweerezebwa butereevu ku BBS Telefayina okuviira ddala ku ssaawa 4 ez'okumakya butereevu okusinziirawo mu Lubiri e Mengo. N'olwekyo abavubuka mwenna mukubirizibwa okwetaba mu nteekateeka z'okukuza olunaku lw'abavubuka mu Buganda.